olaba abasajja kati ku level yange obaako n'akasente awaka kakati nze ku level yange nyina okubaako ne sente awaka za currency bbiri eye Uganda n'enzungu ngachi dola ngitteeka ezo tezimbulako ngitteeka why tekisoboka omutawana guyinza okugwa ku saa 8 ogw'ekiro nga tusobola ku accessinga banka toyina ofuluma eggwanga nyina okuba ne sente ze Uganda n'enzungu ezo enzungu ze nyina okuzimanya ne mukyala wange we ziri these are facts omutawana gugwa wano gusobola okugwa essaawa zino banka zonna ne ziggalawo ng'olinayo biliyoni z'omukaaga naye ng'aganya abo abakoyinawo siringi omutwalo gumu ku myezi banka zigaddewo ne you must get out of this country kiringanga edda bamaama baffe nga bawona akasente omwana alwadde omuntu afudde kebayita akasente akezibizi mwene mukayita kungu naawe olina okubeerawo n'akasente awaka wakiri $100 nga ziri awo kwotandikira ng'embeera ewunye Katonda tatusanga mu ekyo Katonda alina by'alina okukukola nabyo by'olina okwekolera Katonda bw'akuwa sente si yagulira poloti Katonda bw'akuwa sente nomala okuzuula ekifo kyalo ogulamu poloti gw'olina okuddayo ekiro mu batakotegere eyo ettaka linyala ogula lyani omanyi abatamiivu be basinga okumanya ebiri ku kitundu kati bw'omala okukakasa nti ettaka eryo ya Samola genda mu basurveyors ajiba vime nze ebiseera bisinga nkozesa basatu bonna bakonfaminge ekiri ku kyapa kye kiri ku ttaka kati awosasula nda si yakuleetera bana abaana bakola architectural drawings mutendinga okutikka Katonda emigugu kyali bw'omala omuleeta Katonda n'omala okuzimba Katonda si yamopinga ennyumba yo gwakyekolera teri muntu Katonda gwakeera kusenya mannyo naye nga buli muntu Katonda yamuwa amannyo mutendinga okutikka Katonda emigugu emiki emingi. I'll give you another example. Balamoyo by the way nchimuyigako nnyo Balamoyo mmoloka ya Balamu tesuka 9-10 ngavuga ebeeraawo kubanga tukimayite mmoloka bw'etomeranga eri mu 8 chances z'okusurvivinga weeziri ne mmoloka beera mu 8 ziba ntono kati ffe successfully obuvunaanyizibwa bwaffe tubukwasizaani Katonda ne be tulina okwekolera yena tubiwadde Katonda owulira kati kungu okimanyi tulina okubeera ku NBS let's say sawa 12 ng'otandika okunaaba ta 5:45 ng'owekwasa Katonda naye ng'osula ntebe ngero ogenda pasita wange nteekako emikono you get it ebintu ebisinga ffe tulina obikola ki obyekolera webali ampuliriza tujja n'ensonga za Honorable Anita Among neza fake prophets fake everything ndi basiba bakulabibwa Pastor Bujingo ya Pastor Serwadda onoonyayo ate ng'osiba okulokota abasajja ba Katonda ekisooka toyinza kwegaana muganda we teri muntu asalawo ani muganda we teri muntu asalawo bazadde teri muntu asalawo bamuzaala tebakulimba kungo osobola okusalawo wajja obeera kaakati naye ne bw'ofuuka pulezidenti w'ensi yonna tosobola kukyusa bazadde bo tebasobola oba ku kyalo koozaalibwa kisigala kyekimu. Pastor Bujingo oli muganda wange twogera buli kintu kyonna ekyeggulu kyo twale mukwatagana Serwadda bamuzaala waffe ekyokubuli Pastor Serwadda oyo very good man be bamu ku bantu ba pastor bempuliriza njala yenye enjiri transformational enjiri ekubuulira obwakabaka bw'oku nsi n'obw'omu ggulu era namuziikirako taata we bambi yafa muzeeyi we yafa nga alina emyaka 10 n'ensangayo ne baaposo mitala bonna abasajja abakulu abo respected senior citizens in the country ate mu bukyayi bwamwe bwe muyina bannange mu bukyayi bwe muyina fate si bwe tuyina nze nsobola okudisagwinga naawe nenga tuli mulabe wange nga musobola you can still die yes ekyabo bomanyi gwe mutuufu find a way of convincing me nti gwe mutuufu bw'oba onjagala ndokoke teekawo embeera endokosa ndabe nti ndokoke naye gwe tojjako nga nti okitwalo ndokoke never. So these are my friends nga bwe nyina mikwano gyange abamasheka bangi Muzaata yanfaako Kayongo yanfaako nyina bangi abalala bakyali abalamu neze nga ndi weerubaga zirambirivinga Katonda bw'ava mu ggulu atandikira Roma nadde bibaga
nadde Rubaga n'agenda ekitovu wa Bishop Juma n'apoyiramu evira Maria awo bwe believing hands very interesting. Okay, nsonga za mukwano gwo Speaker of Parliament abadde omukyala Anita Monga kyawere nemba n'emisango well tetumanyi misango ki n'ekiteeberezebwa tujje kusa ku mismanagement ya funds buli yake ku parliament yawo police tenda vayo kutubuulira na security kinyi kye bamuvunaana naye tulabye search ezikoleddwa mu makage n'ewalala badde sifunanga mukisa kufuna kyolowooza ku bino. Ekisooka kimenye tawere nemba na musango gwonna kuba tannaba kukyajingibwa nkyegwe nti tunnaba kutegeera misango ki tannaba kukyajingibwa naye bajja ne bakola ku search ewuwo ne bakebera oga nti poliisi yafufuze ewuwe poliisi esobola okujja nefufuze ewuwo nebulwa omusango ne bayoola n'ebyange ne batwala emmotoka ndaye bazipakira emmotoka bayinza okuba bazipakira nga yazidikiraying ewa IGG banza nozipakira nga teziri manyage yes kati ze mmotoka singa ziri manyaga kungo oba Julius oba Samola siziba wanita ne bozijje makage kituufu ontegera ndo what do you make of ebigenda maaso makage kakati ensonga ya mukwano gwange Anita Monga nsaba mukama ampa amagezi njogereko obutuufu bwayo Anita Monga tubadde tumanyiganye ye muntu omu Katonda gwe yasitula n'asigala nga akyakwata amasimu ga buli muntu sinnaba kulaba muntu aina interpersonal relations nga Anita ngoyogera naye naye mukama yamukubye balaayi mwe mugiyita naye nga nze nakipredictingira wano kunnamuganza naye mbagamba Anita bw'aba asobola okumobilizinga ababaka abasoba mu 305 ne basenshalinga namuganza ave mu parliament kitegeeza asobola okukosa parliament yonna n'afuna kye yeetaaga. Internet yange Lindako nakuzanyira eddoboozi eryogeddeko ate Anita bw'amala okumobilizinga ababaka ne bagoba minister namuganza mu parliament ate Museveni n'amulekawo kiba kikulaga nti tokimanyi nti mu bwakabaka bwa Uganda mulimu kabaka waamu asalawo ekyo simanyi oba yakiraba ogobye minister nyini kumulonda amukulekerawo eyali badde akomerera omusumali ogusembayo he didn't do it. Ekyokubiri akalulu akawedde akuba president tiwali kalulu ke nalimbaddemu nga kalulu kana akawedde buli wamu naliwo bitundu byonna bye saagendamu. Anita yakola ensobi etakolebwa muntu yenna aliwa okwoutshininga master we okwefuula nti omanyi Uganda okusinga President Museveni. This is how it started and I told her twali kiboga ne mugamba Anita kino kigamba nga muganda wo oba tokimanyi okola ensobi. President bw'abeera mu Buganda leka national vice chairperson we NRM ayanjula abantu, leka national vice chairperson we NRM awerokaminge president mu kitundu gw'osigaze Teso region tiyakiwulira mu Buganda. Museveni agenda atya ekibuga nga Anita ava mu Teso region yamwanjulira abataka b'ekibuga. Yegundi nzija national vice chairperson we NRM ye Kasolo nga ate buli kitundu Museveni mwe yagenda nga mwabeerangamu ba chairman be NRM mu bitundu ebyo. That was a blunder. Nakigamba n'abaana ba SFC era nabasanze ku mukono banga ndigasumbuulike olike eddogo tewali kyogera nitagiraba ne tugenda embala awo nafiira. It was wrong 100%. President Museveni visiting at Western Uganda mu Banyankole nga Anita Monga ava mu Teso region yamwanjulira abataka. National vice chairperson we NRM ali in charge of Western Uganda ye yali badde akikola Jordan Asimwe oba basajja balaba kuba nayiweeyo. Museveni omunyankole gw'omuteso omulaga abanyankole kiba kiraga oli mu kuzimba network ya ggwanga lyonna. Twali Erwengo president era najja nga vice president second yagala kubaka amaki president ekikono mwakiraba mwenna
neŋŋamba kino kiyiseewo yali nsobi y'amaanyi nnyo buli region ya Uganda bw'abeera northern region Obuwa si yatwalayo let Obuwa take over bw'abeera mu Busoga region Kadaga n'abalala ba taking over ba owninge this event ate ekirala Anita bwe yajjanga mu kitundu ng'ategeera ebizibu by'abantu ng'abisomera president kitegeeza president byabadde agenda okulaga nti ebintu bino mbadde mbimanyi golede wabikoze eki obimanyi wabifunye ekirala okuba akaama president Museveni takyagalira ddala mu bantu tewali mukolo Anita gwe yaliko nga guliko president Museveni n'atava eno mu tenti n'amuluma mu katenti ke namukuba akaama takyagalira ddala n'ekyankwanzi yakizeemu nze bino ebintu kungube mulaba ku TV nze si byendaba mbandaba kintu kirala nnyo nga gyenkomeza abadde amukuba obwama publicly yes alaga abantu nti amumanyi nnyo ekyo president kyatayagala tayagalira ddala ekyolanya yasooka okingamba yaŋŋamba president Museveni bwakuyitanga meeting one on one mwetwalire awo wakyagala but never omulaga nti omukola ki oba oyina direct tolaga public nti ono ye tuli babadde owulira olwafembayo tuli mpigi wano abavandimwe nga tukwata ente 5 nga tuziwa president Museveni bwe twazimuwa aba protocol nga bagamba abavandimwe batonedde president Museveni ente 5 mujje muzikwase president nga tuyimuka leadership Anita nayimuka mu leadership y'abavandimwe bemanimba alampa ekibonerezo nayimuka najja ng'omu ku bakulembeze yes babavandimwe yes nemubuuza ate maama tinange ndi muvandimwe really these are facts kakati tumala okukwasa president ente first lady yaliwo nga nze mu bulamu bwange sina kifaananyi nga ndi ne first lady nkuba president akamba nti muzeeyi sina kifaananyi na first lady mbadde nsaba ekifaananyi Museveni na stepping aside Museveni wali ayimiridde Anita Amongo nayimirirawo nalaba Janet nga ali so puzzled otegeera Museveni ye muntu gwoyinza okumana n'emyaka 5 nga yakujjula dda naye nga alinze lwana akukola ki alinze akaseera akatuufu Jesus data kuna avoiddeko ku radio 4 radio 7 ne radio 8 tukyali fenna olunaku olwaleero ndine mwami Frank Gashumba message nziraba teeka ku 0756 075 omuvandimwe mwami Frank Gashumba nga tunywamu ku nsongera nga bozo mwami Gashumba ekiraga kyongereko omuvandimwe kitegeeza Oluganda Oluganda kyovola wanjigiza buli gwensanga nga muyita muvandimwe ya Oluganda kitegeeza kakati mwanjina za Anita bino ebintu simanyi oba tiyamanya buzibu bireetamu bw'ogenda ekabaale lwaki toleka abanene b'enaalemu ekabaale ne bawerokaminga president ne bakwanjula nti naawe okola ki wooli ne bw'otuuka ekabaale n'ogenda e Masaka n'ogenda e Mbarara n'ogenda Arua n'ogenda Eggulu n'ogenda e Bunyoro nga gw'orisiivinga president omwanjulira Abanyolo Abaganda Abakiga mu mind ya president Anita yali azimba a national base Buganzi kwetolola gwanga ne team nga bwaki kiringanga kungu bwe tunakyaza Archbishop Semwogerere ngada mu kungu gwoyanjulira abakristu Archbishop nze mwanjula abakristu boku kitundu Haji Adam Kungu nga yayanjulira Archbishop abakristu ku kitundu abakristu ku kitundu atyamu gache kigenda mu maaso wana okitegeera so yali nsobi ku side ya Anita nyo emirundi 10 kyekimu kubinza okubanga byamuledde obuzibu yes Anita tebali mu investigating alwa sente no way sibyanguzi ekyokubiri kanku example Todong sabuwandiisi wa NRM kiri on record yayaniriza president Northern Region bwe yajja mu Buganda nga Seninde
you are taking over. Yeah. Bwe yagenda mu Western Uganda, same thing. So that was a blunder. Mu Uganda muno, kola ebintu byonna. Togezaako n'owunyiriza kye bayita entebe ya Saabalwanyi. Eyo yiye. Museveni ng'akyali ku nsi kuno, to dreaming nga tofuluuta. Ne bw'ofuluuta obufuluusi n'ofuluuta ng'olowooza ntebe ya Museveni akunona. Kubanga amanyi obuyinza buno gye yabujja. Ate anyway, kirungi otubuulidde. Owulira? Kaakati ekirala. Bw'anitanga yakola mu kalulu. Okola oyinza okuba ng'okola nnyo naye ng'ebigendererwa byo biri ki? Ontegedde? Ekyankwanzi n'akola statements 2 ti parliament bajongereyo ebisanja 7 emyaka 7 oba kiki kyali ki kyakyusa noda ya president aberenga parliament ye mulonda parliament eno Anita Amonge sawa bagenda kulonda ddi leero bali Anita Amongo NRM ne bwe clearing sawa zino nagende kololo akawangula kati ulwachi aina influence nene nyomba baka nyo ababaka bonna abadaba ina munga oyo boss Anita Amongo ayinza mugayanga sumbusa singo bali kanti bubefuke kubanga kuli babaka 10 bosanga 8 bakuganze yampayo milioni 10 yampayo milioni 2 yeah so Museveni feared Anita Amongo nti ayinza okubanga ali mu kuzimba a future political constituency ngayagala bukulembeze bwagwanga so kino kyetulaba kyetulowooza nti byangu no si kyekyo ekyokubiri toyisanga mu mukama wo Lugaayu yamuyisa mu Lugaayu otya president ya delegating anga ngoba minister namwa milioni 2 ngomukolo gwanita kwali nawayo 10 kati nze wenakakasiza nti Anita ono bambi obudde bwe buweddeyo MK marathon ulira Anita ya contributing 100 million mu MK marathon lwaki ku mukolo gwennyini okwokudduka jeno MK kwataali ati asindika tayebwa nga Anita mwali mu gwanga nchiddemu damutulire Anita Amongo ya contributing milioni 10 ku MK marathon yazitwala naggulu yali yaziweereza dda naye nga tibazirikere yali nganga milioni 10 ku MK marathon Anita yali mu gwanga ate jeno MK ya delegatinga tayebo mu representing it spoke of volumes watuwa sente ne you are not in a good books ekirala okwanjula kwa muwala muzukulu wa president Museveni buli munene yenna bamuyite kakyali Anita yataliyo era tayebo yaliyo nze bagabe mulaba nze sibye nkola ki sibye and I know it from a reliable source she was dying to attend that event bamu makadi gwe ante nazo tezagenda mubanga wouldn't know that which there is something kati obuzibu Anita yali surrounded by ensega abatali willing mugamba ti mama wano tukola ensobi kyo tokikola ekyokubiri obulamu obwokweraga munsi y'abanaku tebeeragira mu eyo Rolls Royce gye muyita Rolls Royce kakati it's an ordinary car tenezo sente bazigamba sigyegula the 3.4 billion teba kulimba eyo motoka ku 1.5 billion njikuleetera wano nyamazira okusasula omusolo yagireeta mu nsi y'abavuga primo ne tukutuku owulira awo Museveni wakwagala akuwa omuguwa kuba bino benawulidde president yakimanyako emmotoka yagireeta yes oyinza omulimba nti muzeeyi emmotoka eno waliwo yagimpadde n'asirika nga mukyalo banajja ne iPhone 17 n'akulimba nti simanya mukwano gwange yagimpadde omusajja olina okubuuka musajja kya adonatinga iPhone 17 yagiwa mukazi wo ku ddiiru ki okyolya kati bino ojjuka president yagende Bukedya n'amugamba sente zaakoze bino wazijjawa muzeeyi jjuka nawe wampayo ku sente nozimba amaka agasinga State House obunene nokola a stadium government gyetazimbanga nokola nursing school n'ebirala awo Museveni aga
There's a problem. Mu myaka esatu noba n'amaka entinda n'ozimba amaka Nakasero n'ekigo. Kungu kino ekikugamba mu bantu 50 ababbye eggwanga lino Anita Amongo taliimu. Say that again. Nkidda mu bantu 50 ababbye eggwanga lino Anita Amongo taliimu. Naye bali bakweka obubbi bwabwe. Babbanga kapa bwe yali emmese n'egirya ku ssuuka enjeru ekomba uno tasangawo omusaayi. Kiddemu ekyo tukiwulire. Babbanga kapa. Ababbye 10 ababbye eggwanga lino taliimu. But they know how to bali ababbi abasooka bo tebalaga bye. Nakugamba nti ekkuba erikyasinza okubeera substandard erikyasinza okubeera expensive Entebbe Express Highway bakyabazibba sente. Bangeze MK yayingidde mu standard gigejererwe nga baginflating oba times 300. Wow. Abaana babbi eggwanga lyo neti balaga. President Museveni najja mu kulayira nga ayambadde essaati ye ya night ey'emitwalo 47. N'empale ye eya black. President Museveni yali ayambadde emitwalo nga 3 mwegi. President w'eggwanga. Anita yali milioni 3.5. Really? Milioni yageranga bwati. Ate mwerabidde n'ensi gye tulimu mbi nnyo. Ne saawa eno yennyini mukyala wange yagiteeka bakita ChatGPT simanya biki ebyo. Nekuwa bbeeyi yaayo. Nekola ki? Nekuwa bbeeyi price. Eyo esaawa. Esaawa eno. Njagala nayagala okumanya yambadde esaawa. Nanga nti Frank, let me prove to you. Wow. Ontegedde. Nali simanyi ezengoye baziseera milioni 3. Omutaana we gwava. Ogwafemba mu mind ya President Museveni. Anita abadde ayagala office 2031. Ng'akimanyi wabeerawo mutawaana gwonna bayobera taliiwo ali in charge of the parliament. Etteeka limaze okukyuka nti ndo parliament eronda president. Ani ali in charge of that parliament? It's Anita Amongo. Neffe baakafulu nga tatwesembereza. Ze mbadde musanku miko n'abakulu mungangene tunyumya. Kitege botunia ina sako ya Anita Amongo kuboti wali muntu yali akulifyinga kubeera ina sako ye. Bo focus speaker, you must have the best brains ever around you. Oyina okuba n'abantu nga naye bakugamba nga tibalina gamba yes. Tewabala mukono mu dakiika emu. Abantu nga bantu basimbirwa akasote mukono. Ye mulya mmere. Kino kyogera nga ntya Allah era Mungu nkisazaamu emirundi 10. Kisazaamu 10 ku 10 jeno emukena afera nafe sawa zino. Bewala bye mukono nga bajaguza. Ojja balaba nga ba celebrating omulala. Gwe bayita omuntu. Gundi yagambe so. President Museveni kwegayiri wefule ncholiwo okumala wiki namba nti wafa. Oli okola be mbutu wano. Kyeki jjo kubeerawo. Abantu abagala President Museveni bambi ateta abamanyi. Bana bamwagala benefits ze. Bye bamujjako. Chovola bakati buli kyabagamba. Bagala minister. Bagobereza. Bagala biki ebyo. Kati buli yemu pia Anita badde dali. Nga buli mubaka mutwalanga. Nze nagenda nge Anita mu office ye. Era kino nkyogera. Anita siri kwerabira Anita Amongo okuteeka ensonga z'Abanyarwanda ku fulo ya parliament. Ensi yonna ne bweri kukyawa nekuvaamu. Ne bweri kukyawa Anita nekuvaamu. Nze ndi kwebaza forever okuba nti ensonga zaffe okusosolebwa kw'abantu bwaffe wakuteeka bagita order paper ya parliament. Yakuteeka ku mwanjo. Yes. Kati feature yiri ki omukyalo ono? Chances ziri tibagenda musiba. That's what I predict. Tebagenda. Kisubira. Anita bambi mumusibye ekimala. Embarrassment. Emumala. Era nsaba Anita aleke kusibwa. Echa tewali president, tewali speaker. Ayambye President Museveni ku managing parliament nga Anita Amongo. Kubanga yonna abadaji na muki. Mutano. Yonna. Era I predict both agenda kusanga obuzibu. Atya. Ne parliament yeyo. How? Ajja kwa lokuleta systems. Abaka basavivingira ku trip sezo bichebi. Gojja kujja ne kyacho. Quote and quote olugezi. Kiriyo. Both agenda kusanga obuzibu. Kubanga Anita abadde ababimanyiza. Abaka balina personal challenges ezikushokinga. Tolaba nti bafuna sente nyingi. Ne balina challenges za constituencies. Bakugamba babaka batona basobola okusurvivinga without those trips.
kubanga buli mubaka trip gyatambulamu bamuwa emitwalo bamuwa milioni 2.7 every night bwamala ennaku 10 milioni 2.7 zolo mutambuza ku mu constituency akaseera kati banka zalinyisizza banka zisobola okuwola omubaka parliament 2 billion nga tewali korato wow kitegeeza omubaka bwe yeewola 2 billion nga atandika ekisanja buli mwezi abafuna milioni emu omusala gwagenda nagwawaka oba bampuza bakitegedde sente zaba balina okuteeka ku akaunti y'omubaka ng'omusaala aba yazeewola dda kati aba alina okuyiiyayiiya labe bwana abeerawo akwate walla jeyo sente okiwulira ndowooza so Anita mu byobufuzi yagenze yasaanyeewo olw'amaanyi gano gonna gaba kyekiki wagamba nti katono nnyo oze ku programu yemu eno ng'otuga nti omuntu alina obuyinza muno mu ggwanga balinga babiri oba basatu abalala bonna betulowooza nti balina babaazika bwazisi nabo tebaliiwo mwenna njagala mugende ku YouTube munoonye akafaananyi ka Jeno MK video ye ng'atuuka Kololo okumanya Jeno MK ategeera kitaawe mulabe bwe yalinnyako ku red carpet ng'agiyita bbali mudduse amaaso gammwe mangu mugende ku video ya Jeno MK ng'akowa Jeno Muhoozi Kainerugaba ng'akwasa Jeno Yoweri Museveni ebyo instruments of power nga MK alinganga abikwasa empologoma teyizo mukwata engalo okutya MK naye atya Museveni you would read okutya mama respect Jesus nga respect Jeno MK gyalaga nga wataata we commander in chief instruments of power zikulaga how deadly Museveni can be kino kikugamba Jeno MK nagezaako okulamuza obuyinza nga time tenda bakutuuka Yoweri Museveni amusiba asiba MK kino kyogera ku radio kuno Jeno MK nagezaako okulamuza obuyinza nga time tenda bakutuuka Yoweri Museveni asiba MK mu Uganda wano omuntu aliyo Museveni kwatasobola kusiba manyi bamuyita Yoweri Museveni muganda osali yali amusibyeko abaji bayita obuyinza mugende kuno Museveni ng'alayira mulabe MK we yatuukira oba yalinnyako ku carpet bali yagireka kitaawe bwe yali awaayo instruments of power ng'aziwa commander in chief mama ng'atya atintima n'okutintima tayagala kuteekawo mbeera yonna esobola okuluza kitaawe nti ekintu akyagala oba kirimu oba akyegezaamu Museveni ali self-made bano bonna bajjeno boolaba the creation of President Museveni so my sister Anita Amongo teyakiraba teyawoba n'amagezi baki abaali abagezi banne leta video olabe abaali abagezi be yalinga abeera nabo Trump Barack Obama yagamba nti Trump yafuuka president omulundi ogwasooka yali amanya agenda kwayiringa the best brains naye bw'ate abaleeta n'agamba Alpha ali Nairobi akugambye greetings ndugu. It's evident according to Mr. Gashumba's submission that Honorable AAA or AAA missed out on the first law of the 48 laws of power by Robert Greene. Never outshine your master. Tuli Masaka Anita Amongo ko yanjulira abaganda Museveni nga basekandi webali bakasolo webali tuli mbarara mu bagamba n'ogo kobuzire kobuzire orije gwo muteso gwoli embalala oyanjulire Museveni abataka abanyankole abeyo ku radio 4 radio 7 ne radio 8 munanga manyago hala sebo bali kutuwereza ku ngwadamu bali kuuliza okitibwa sebo ono mutima gwa gwanga mulindwa David yes David mpaka kisa sebo mugana ngefanga Gashumba nebigambo bye bibiri oyo musajja ntambule naye banga atenga mugobera musajja wansonga naye Franka wankola bubi nnyo okujja Kayunga kubanga gyenzaalibwa notakyamako mu ddwaliro ddene ly'e Kayunga omuntu newagenda nga mulwadde wa musujja ku ddwaliro temuli ddagala naye nga bagamba balirinyisa balikuza Franka ogoberera ebintu bingi omuntu nga Chairman Kalangwa n'atuuka ofuna obuzibu nga tasobola kufuna buyambi mu ddwaliro eryo nalyo erinaanye Kayunga yadde mukono nga balina mutwala Kampala ensonga ezo nkulu nnyo ku nsonga ya Anita bannange ffe tukimanyi nti kino kyekiseera gavumenti eno yagala okutereza ensonga zaayo buli muntu yenna ababbi bangi nnyo nga tenakwata ku Anita yekka ekwate ku babbi bonna bali mu gavumenti abateesereza bannayuganda Frank agenda mu maaso mutima gwa ggwanga abale nnyo mutima gwa ggwanga wanjisebo
Okay, Radio 4, hello. Wakituko Wanji munnaye. wewe lokweza muganda wange Ku Radio 4 kwoli. Omukituko bali yankona mulekwa nasooka nolaze mukulu Franka Kasumba okujja n'atuwerekerako muzeeyi waffe omukulu Kalangwa sebo tojjangaawo omutima gwolina sebo ogenda nagwo mu maaso weera nnakwagalaga bulungi ebimbuyinza sebo omwami yabadde atuwaniridde naye ngafe abavandimu sebo waliwo abali eno wansi abakyasosolebwa ogenda bakolera otya sebo oba ogenda basalira nabyo biki okubeera nga tebakyasosolebwa basajja bannuutu abo abali okujoga. Sorry, tufiiriddwa muganda waffe. Wanji munnaye. Esebo webale munnange Wali kuwuliriza. mukulu wange gaso Okay. Tukufiiriddwa muganda wange. Ala Radio 4. Sebo yogerako nnyo. mami kungubi wale kuwere Babali kuwuliza amannya go ne gy'osenzidde. ngudde wanene omuyinganje bbe Yes, sebo. badde wanene n'enjukira nga muzeeyi Gasumba agambye nti Anita Gumuzeni nge yalinga ayanjula abataka n'enjukira wanene ebbunga Mongi bwe yagamba muzeeyi nti ensi balakisi y'ensambi eveewo gundi bazimbewo ebizimbe nga muzeeyi azze wanene ebbunga mu kya kampeyini mpozi n'ekirala kyembadde njagala kwebaza gundi mwami Gasumba oyo asengeka ensonga bulungi n'obantu yebyo byange. Kale webale nnyo munnange. Basembye sebo. Adamu Kungu Wanji munnaye. Yes, sebo. Ego nyewene banyita Dennis Simunagiterera Kagorogoro Masindi district. Yes, Dennis. Ngenzarwa ya Shema municipality. Nekinani nyenda Franka Gasumba mpabureho. Abarubengu zabo nkabo nkukuba kwasire Anita Mongi nkukuba mu kwasire ebigarwa government efente zo kwa kumkwata bazigarwa bazitahize zigarwa zamusa ho Yohana zigaruka nkahinzi zumuwa. Okay. Bye. Wanji sebo. Webale kuweereza sebo. Wali kuwuliriza. Oyogerako ne munnakyagwe Fadi nga nsinzidde mukono eno. Kati kwegamba mwami Museveni akabinja batamukkiririzaamu gye bajjawo. Kuba toyinza kuŋŋamba nti yaggyewo Anita Amungu. Amaze omukolera. Nebe bale kubba ggwanga lino. Walifa tulijaganya nedda. Ebyo tubyogerera ku mpewo wano muganda wange. Ebyo tubyogerera eyo naye si ku mpewo wano. Muto wange bw'oba oludde okulya ku matooke ng'oyala kulya kawunga tandika okusiga obukyayi. Actually, I would advise Uganda police of picking an interest mu muntu akubye essimu eyo. Ne UCC picking an interest mwani akubye essimu eyo. Bwalikola ki? Bw'oba oludde okulya ku matooke ng'oyala kulya kawunga keeruzira oba kekitalya towinga layini eyo. Ate kyemwagaliza bannammwe mwe mukisookamu. Bwagaliza omulawo kusanga gwasosi. Okay, abale nnyo. Ono agambye wano kunkwetule muraye. This I bet 99% of Ugandans will never understand General Buhaburwa, even some of his family members. Alan Aliruzira. Ono agamba good morning Kungu. Thanks for the program. I love Frank so much. I am Anet Akankunda from Chankwanzi. Tunagamba nze mulekwa baringeya ndoza baligeya nkona mukulu kushuma rwembare kujja nedda tereza muganange nze chiwa amapapula kwendye na tongwa kungu nze ndowooza ebyokulonda ababaka ba parliament tubivireko ddala tuleme kuwonona ssente y'omuwa omusolo tudde ku nkola Idi Amin ey'obwanna kyemalira n'olulugwe bano Uganda balonda ababaka baabwe okubakiikirira ate ne balangira mu balala. Okay, webale nnyo. Mwami Frank, biga bisembe tumaliza. Akawaje kisooka. Mu Uganda muno temulimu bali banguzi, mulimu babbi bakondo.
abaliwo enguzi tubamanyi wa traffic nakusanga ng'emmoloka yo teri mu mbeera zijikiza kubeera ku kkubo nakujjako omutwalo be 2 obwo bwe buliwo enguzi mu Uganda tulinamu broad day robbery tulinamu abaluutinzi lino eggwanga lirimu bakondo abawedde emirimu tosobola kubba ssente ziri menti kugula ddagala mu ddwaliro ly'e Kayunga ne lugamba nti eyo corruption bakondo waliwo omwami yakubye essimu n'agamba mbu bali bavandimwe babasosola kasita oba ng'olina national ID ne passport ebyo those are by the ways akusosola yajjayo enjuba mu ggulu oba babasosola nammwe mwekolemu omulimu mweyagale mwekka simple abataagalwa zokuŋŋamba nti nno tonjagala nsula ku mizigo gyo namba ki namba 12 namba 8 ontegeera so nkibagamba nti Anita ze mukwano gwange tumanyiganye naye ayina ensobi ze yakola nga tamanyi oba yazikola nga kubanga bo infrastructure ya government eno bo babelieving nti Anita abadde alina political ambitions za presidency ate kino nakyogera era kankiddemu mu Uganda muno teri muntu alina maanyi omuntu alina amaanyi bamuyita Yoweri Museveni era kirabikidde kwa Amongo kati alina deflate dalinga atabadde ku natwanyi twa buyinza Anita Amongo ne Kayihura yali asinga amaanyi Kayihura aliwa John Patrick amama Mbabazi aliwa tali alina amaanyi Rebecca Kadaga aliwa yagenda otyo ekira kye nalaba Anita bulijjo bajja ku mikolo nga ina abaana ku mmotoka ye that was wrong barana mubamanyi abajjanga badduka olokopa Yoweri ntirakira ku mwami Museveni nakyalina mu kuziika Kayunga fenna twali tulina tuteeka mmotoka n'otambula just 30 seconds ng'otuuse w'otuula waliwo yaze n'emmoloka n'emutuusiza ddala makkati mu tent yes byaki tumaliriza lindako buno obuyinza wetuweereza 15 June cabinet epya genda kubeera nga efulumi tugisuubira owulira eyabaazika obuyinza yajja okusalawo nkwongeze kambuleera ako banka kole ki nkajjewo obanka kujjeko mbagamba muddeyo ku kifaananyi kya General Muhoozi Kainerugaba komanda wa UPDF mutunulire nga akwasa ebitala nga bikwasa komanda ni chief nga Muhoozi Kainerugaba mutabani wa Museveni nga ne ku mwendo gw'ekira asobola ogenda mu kisenge kye ne boogera nga taata n'omwana nga mukwasa engabo nga naye amutya CDF naye atya komanda ni chief katalofu abasigadde nanga bwe nakugambye Anita badde bamanyi ali mu kuzimba power base yeggwanga abalenyo kwataali ate yasindika tayebwa nga Anita mwali mu ggwanga nkiddemu damutulire Anita Amongo ya contributing million 10 kwemuke marathon yazitwala naggulu yali yaziweereza dda naye nga tibazirikere yalinganga million 10 kwemuke marathon Anita yali mu ggwanga ate General MK ya delegatinga tayebo kumurepresentinga. It spoke volumes. Watuwa sente ne you are not in a good books ekirala okwanjula kwa muwala muzukulu wa President Museveni. Buli munene yenna bamuyite kakyali Anita yataliyo era tayebo yaliyo nze bagabe mulaba nze sibye nkola ki sibye and I know it from a reliable source. She was dying to attend that event bamu makadi gwe ante nazo tesagenda mubanga there is something kati obuzibu Anita yali surrounded by ensega abatali wiringi mugamba ti mama wano tukola ensobi kyo tokikola ekyokubiri obulamu obwokweraga munsi y'abanaku tebeeragiramu eyo Rolls Royce gye muyita Rolls Royce kakati it's an ordinary car tenezo sente bazigamba sigyegula the 3.4 billion teba kulimba motoka ku 1.5 billion njikuletera wano nyamazira okusasula omusolo yagireta munsi y'abavuga primo ne tukutuku
owulira awo Museveni wakwagala akuwa omuguwa kuba bino benawulidde president yakimanyako ng'emmoloka yagireeta yes oyinza omulimba nti muzeeyi emmoloka eno waliwo yagimpadde n'asirika nga mukyalo wanajja ne iPhone 17 n'akulimba nti simanya mukwano gwange yagimpadde omusajja olina okubuuka musajja kya adonatinga iPhone 17 yagiwa mukazi wo ku ddiiru ki okyolya kati bino ojjuka president bwe yagende Bukedya n'amugamba sente zaakoze bino wazijjawa muzeeyi jjukira nawe wampayo ku sente nozimba amaka agasinga State House obunene nokola stadium government gyetazimbanga nokola nursing school n'ebirala awo Museveni aga there's a problem mu myaka 3 noba n'amaka entinda nozimba amaka Nakasero n'ekigo kungu kino ekikugamba mu bantu 50 ababbye eggwanga lino Anita Amongo taliimu. Say that again. Nchidda mu bantu 50 ababbye eggwanga lino Anita Amongo taliimu. Naye bali bakweka obubbi bwabwe. Babbanga kapa bwe yali emmese n'egirya ku ssuuka enjeru ekomba uno tasanga omusaayi. Kidde mu ekyo tukiwulire. Babbanga kapa. Ababbye 10 ababbye eggwanga lino. Taliimu. But they know how to speak. Bali ababbye abasooka bo tebalaga bubbi babbye. Nakugamba nti ekkuba erikyasinza okubeera substandard erikyasinza okubeera expensive Entebbe Express Highway bakyabazibba sente bangeze MK yayingidde mu standard gigejererwe nga baginflating oba times 300. Wow. Abaana babbye eggwanga lyo neti balaga. President Museveni najja mu kulayira nga ayambadde essaati ya nayitiro y'emitwalo 47 n'empale ye eya bbulaaka. President Museveni yali ayambadde emitwalo nga 3 mwegi. President w'eggwanga. Anita yali milioni 3.5. Really? Milioni yageranga bwati. Ate mwerabidde n'ensi gye tulimu mbi nnyo. N'essaawa eno yennyini mukyala wange yagiteeka bakita ChatGPT simanya biki ebyo. N'ekuwa bbeeyi yayo. Nekola ki? N'ekuwa ebbeeyi price. Eyo essaawa. Essaawa eno. Njagala nayagala okumanya yambadde essaawa. Nanga Frank, let me prove to you. Wow. Ontegedde. Nali simanyi engoye baziseera milioni 3. Omutaana we gwava. Ogwafemba mu mind ya President Museveni. Anita abadde ayagala office 2031. Ng'akimanyi wabeerawo omutawaana gwonna bayoweri taliiwo ali in charge of the parliament. Etteeka limaze okukyuka nti ndo parliament eronda president. Ani ali in charge of that parliament? It's Anita Amongo. Neffe baakafulu nga tatwesembereza. Nze mbadde musango ku mikono n'abakola mu ng'angende nga tunyumya. Kitege botunuya ina sako ya Anita Amongo kuba tewali muntu yali akwalifyinga kubeera ina sako ye. Bw'ofuuka speaker you must have the best brains ever around you. Oyina okuba n'abantu nga naye bakugamba nga tebalina gamba yes. Tewabalabye mukono mu dakiika emu. Abantu nga bantu basimbirwa akasote mukono. Ye mulya mmere. Kino kyogera nga ntya Allah era Mungu nkisazaamu emirundi 10. Kisazaamu 10 ku 10 jeno yemuke n'affe essaawa zino. Bewalabye mukono nga bajaguza. Ojja balaba nga baselebratinga omulala. Gwe bayita omuntu. Gundi yagambe so. President Museveni kwegayiri. Tumaliriza Adam Kungu gegange wuno Shiva na uma kuwa mawulire mu Lungereza yatudde dda wano kajje aberenga akwongera yakume jambo.